yes tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli. Obadde okimanyi nti Rema Namakula bamulumiriza okuba nti akola omulimu gw'Obwamalaya n'okuba nti atunda ku bintu bye like okufunamu ensimbi. Now waliwo allegations ezize zitambula n'okuba nti abantu bakozesa social media okuba nti bacommunicating n'okuba nti baspreadinga information. Overa okuba nti Sindi Sanyu ekivulu kye bayita bompate kyakwata akati n'okuba nti kigenda mu maaso n'okuba nti kigeraganyizibwa ku bivulu ebimu ebikyasinze okubeera n'amaanyi mu Uganda. Wabalukawo olutalo era lubadde lutambula ku social media nnyo wakati wa fans n'abasigaddewo, so nga ate muno twafuniddemu n'okuba nti tumanyiramu n'ebintu ebirala. Recently babadde bacomparinga nti abawagizi abamu bavaayo ne bagamba nti Sindi ensonga lwaki yavaayo n'aba nti kivulu kye kitunda n'okutuuka ku extent eyo nti akuba cricket oval nti Sindi yali eryamu ensimbi oba nti Sindi akola omulimu gw'Abamalaya. So n'olwekyo ne wabaawo omukyalo omu ava side ze South Africa ng'ate Munnayuganda bamuyita Senga Acid. Senga Acid ono yavuddeyo n'awandiika omukomulamba n'ategeeza nti Rema Namakula, Spice Diana, Shiba Kalungi naye yapointize mu Rema ne Spice Diana ng'agamba nti Rema Namakula mugamba mbu Sindi malaya naye ate Rema Namakula mbu malaya mbu bya Senga Acid. Omukyalo oyo ali mu entertainment industry ate nga akolagana n'abayimbi. Omukyalo ono yavudde n'agamba nti Rema Namakula akola omulimu gw'Abamalaya era mbu alina ne receipt zaawa abantu. Simanyi oba omukyalo ono akyogeza nga alina obusungu ku Rema Namakula naye ng'ate akirabika akyogeza with evidence. Rema y'omu ku bakyala betumanyiddwa abamanyikiddwa nga abayagala okwewa ekitiibwa mu Uganda n'okuba nti tebeejajaamya nnyo, naye kyanaku okuba nti amawulire gavuddeyo n'olugambo lwavuddeyo mbu Rema yeetunda era alina hoteero emu mu Kampala gye yasasula rooms 2. Mukyalo n'agamba nti Rema mukyalo nno Senga Acid agamba nti Rema Namakula bamugula wakati w'omutwalo oba $50,000 eza $1 per night. Wano nno wetwebuliza ebibuuzo bingi. Lwaki Kenzo yasalawo okusuula Rema n'aba nti amulekawo mu maka gaabwe n'ateekako emisinde n'agenda gye yagenda? Tugambe oba tukkirize nti Kenzo yakwatira Rema Namakula mu bwenzi oba waliwo ensonga endala? Because oli bw'avaayo n'atandika okulumiriza Rema okubeera ne malaya, okubeera nti malaya nga alina ne receipt zaalaga, kituleetera okuba nti tunyula mu mitima y'abaffe ku Rema ne Hamza ani musajja waka. Byonna tujja bitunulira mu maaso mu gundi ezo eziddako, mu episode zaffe eziddako. Kyenkusaba kiri kimu: subscribinga, sharinga, likinga, tubeere nga tukwatagana. Sigadde ntambi Jimzo. You can follow me on Twitter nkozesa Jimzo16 ne tuba nti twegwako ne tuwa information one on one. Thank you.